Meya alina Luyimba ne Fille balushootingira wali ku hoteli ya Sudiri bagita wali eri waggulu awo nga kweni BSA bayita batyawo Forest Cottages. Luyimba baluyita Chupa. Luyimba lwa mukwano era lwali directed Alan Soja yalushootinga naye ng'era ne direction za Katamba yaliwo. So njagala tubulire ku Luyimba wakwataganya ote naye ebyobufuzi byaggwa naye bikutwala bitya obiplaying otya music omukola lwa ssente oba kubanga kati eno ffe tulaba mu music oba tolina kyokikimako oli luweero olina byomaliriza tweyanza mmere kira ddala yenze Chris Jones Buwembo meya wa ekibuga kya Luweero ate era saaba meya wa meya ba Central Region bagiyite Buganda Region. Ndi musajja muyimbi ng'ovudde ku ebyo okusookera ddala obuweereza bwange obw'ebyobukulembeze bugenza okujja okubaawo bansanganga nali muyimbi era ekitone kino eky'obuyimbi kyanyamba nnyo okubeera nti penetratinga abantu abo be nasabangamu akalulu okuba nti basobola okumpa omukisa nange okukulembera. Ekyo nkyebaliza Katonda nti bampa neera emirimu ngikoze bw'oyitako e Luweero ojja kusanga nti enguudo zokka 19 maze okuzikolako. Katale ka Luweero Central 300 square meters maze okuzipavinga. Ettaka lya Kasasiro acres 5 eryo tumaze okuliteeka mu nteekateeka ya procurement tulisasuddeko 50%. Ekibuga tukifunidde physical plan okulaba nti nga meeya era atambuddeko kuba omuyimbi obeera otambula mu bitundu ebyenjawulo buli wogenda oba okoppa nkopyeyo okulaba nti twagala tu improving ku kibuga ekifaanana. Physical plan twamaze okugiteekawo era nga ekibuga kitambula mpola mpola. So mu mbeera eyo okutwaliza awamu nkakasa nti emirimu gitambula bulungi. Ne flat eri awo eya office block nayo nagitaddeko omwaliro mulamba mu myezi gye nsoose okukola. Ekyo nkakasa nti munnaluweero leero ne munnayuganda eyesiga Chris Jones semu disappointinze that side. But this time around nzija okuba nti nkomawo ate mu kintu ekyandeeta abantu okusobola okuneesiga. Bangi bandabanga nga bandabanga mediocre maybe but I proved them wrong. Nti olunaku olwaleero ngenze ngattako. Musically mbaddewo bukyatuva ndowooza mbululu nakata oluyimba lumu Kirommo olwalimu Lwasa ne mukyala ono gwe bayawukanye naye era mu December lwaleese award ya High People Music Award. Ekyo ne kindaga nti musically mbadde nsigaddewo naye High People Music Award. So mu kuva eyo kuva mu December mbadde sitanga luyimba guno omwaka era luno lwe luyimba lwange lwensoose okuta. However nga maze okufuna oluyimba Chupa atuluwandiise ku 32 records ewa Spice Diana awo ewa producer One Blessing ate oluvannyuma twanoonya nti oluyimba luno tuba tulukoze collaboration tusobola okubeera olw'enkizo oba tulutenga single. Fena tujja n'ekirowoozo ntufune eddoboozi ly'omukyala asobola okuyimba ne tuwulira nga amaloboozi gasobola okublendinga ne gakwatagana. Fenna bwe twalowooza ekintu kimu. Ngenda okubuuza ku Kulkats nga ngamba tuwe Fille. Ngenda okubuuza ku ambassador Fabes mukwano gwange nga ngamba oluyimba tuwe Fille. Ngenda okubuuza producer Elina gatuwe Fille. Ne ngamba okay, let's go in for Fille. So that's how we came in for Fille. Ne tubeera nti tumucontactinga ne tufuna appointment ne tumusinkana. Twamusinkana oluyimba yaluwulira introduction n'aluwulirako ne ku verse ndowooza obutikitiki bwalinga 10 n'agamba this is a nice project. I'm going to do the project with you. Era sina kyenetaaga nga nze nti oba bannyambemu kino oba kino naye nange kyenaaba nsobodde personally nja kukikola because the project is good and you're so talented also. Naye nansaba nti tujja kusobola okwongera okulaba Tata Abi ye mwami we Cats. Era that very night ne tusinga naye ku Isabel Ntinda awo naye n'aluwulira like 6 times. Yamaluwiriza ale n'amukwese n'amugamba nti it's a nice project. Tugende maaso tukole ki? Tukole oluyimba. Waite ennaku ndozanga 3 nga maze okufuna demo ne tugenda mu studio na recordinga. Yamala okurecordinga like in the next 4 days twali already tuli mukola video era video ne tugikola wansi wa Alan Soja nga director ne MC Cats bebamu ku ba directors abaaliwo. Kyokka kye nalaba olunaku olwo nga buli omu yali afa nnyo ku munne nze nendaba nti oluyimba luno lwali ndooza lubatuukirako nnyo because like bawulira nti ojjukira obugambo obwo bwe nakugamba nga tukyekwana something like that. Yayambalangako yena nga Tata Abi mfaananye nti anamuga ofaananye bulungi nayingira short. So nze I was amazed era nalaba nti oluyimba lwange ku lunaku olwo lwali lutuuse ku bantu abalabika nti mitima gyabwe balina okwagala
oba oli awo ne bate bakyali wamu nnyo naye nga balina ekibagatta bwe bajjukira mu memories zaabwe balina kye basobola okusika ne balaba nti kisobola okubaleeta okuba nga bali wamu. So oluyimba olwo ne tukola video ne tugita of recent last week on Friday, so kati saawa zino nebeera ng'etambula. Olunaku olw'eyo mbadde nfuna ebibuuzo bingi okuva eri abantu abatonotono abamanyi Christians ku side eya leadership, ku side eya music, naye nga bonna kati nabagatamu mu muntu omu nti Chris Jones ono abeera ku stage oba mu music, Chris Jones omu gw'osanga mu office ng'ate atambuza ekibuga, ate Chris Jones gw'ojja osanga ng'ali mu office bammeeya banne gye baamukwasa okubeera nti naabatambuza. So mu mbeera eyo nga nina okubaako ebibuuzo ebitonotono bye nsobola okuddamu eri abantu. Ye press conference eno olunaku olwaleero nange okulaba nti nnyongera okuba nti abantu bongera okutegeera Chris Jones yalina ekisinga obukulu mu byo, okumanya nti ndi muntu ayagaliza ate ndi muntu ayagala. Nze bwe njagaliza omuntu n'ebyange byonna. Sirina muyimbi gwe ninako lutalo mu Uganda, si nsonga oba awagira kibiina ki oba ki, kubanga nze ng'omuntu nina kyempagira. Ekyo kyempagira kuba kukkiriza kwange ate naye kyawagira kuba kukkiriza kwe ng'omuntu. So nze ng'omuntu wemanga nina kyenzikiririzaamu ekyo kankikiririzeemu, then ekisigadde kitugatta nga music kisigale tusobola okwegatamu ne tukola oluyimba n'omuntu yenna. So n'olw'ensonga eyo omukulu Chris Jones muwulidde byayogedde atemedde abamusaafu ayingira mu ntebe. So basically oluyimba luno reception yalwo right from the audio kwa twasobola kuta audio mu nnaku nga nnya ezaasooka. Audio abantu baamwagala nnyo, nitandika okumulaba ku TikTok ng'abantu batandise okumukola challenges. Ekimu ku byandaga nti mu nnyimba zange zenkoze oluyimba luno lwali lusukkulumyeko ku ndala, because omuntu okunoonya oluyimba alukole challenge agisse ku page oba ku account ye nalaba nga kyanjawulo. So mu mbeera eyo video yagenze okugenda okuba nti yeegattako ate nayo nebanga egattako kyamaanyi okuba nti ebintu bisobola okutambula. Basically kyenyinza okugamba nti ku side eri eyokuba nti oba meya agaba ku kasente n'ebirala, yinza okugamba nti siri muntu mubi nnyo mu mbeera ey'okuba nti akatono ke nina nkagabana ne bannange, naye ekintu ekisinga obukulu mu byonna naddala obukulembeze bwe tulimu leero kwe kulaba nti twadvocatinga nnyo eri obulamu bw'abantu obwetaago bw'obuyaayaana, ebyo ebintu ebiyamba abantu ng'enguudo, ng'obutale, ng'ebyobulamu, ng'ebyenjigiriza n'ebiringa ebyo. Chris Jones aconcentratinze nnyo ku bulamu obufaanana bw'ekyo. Ero nasigala nga musical standing nti promoter bw'aba atimbye Chris Jones ajja kwesanga nga amutimbye era ajja kuyimba. Era nkakasa nti mu bivulu bibadde bitambula emabega awo, mbadde nnyo ne Eddie Kenzo nga tutambula buli kivulu wabadde atambula badde batutimba ffenna. Mubadde mula posters obulango n'ebirala n'ebivulu ebirala byenkoze emabega awo. Ba promoters nkyali muggule namba nzigule musigale nga mujja tukole. Wendi ku side ya music nfuna obudde bwa music ate nfuna obudde obuweereza abantu beeruweero. So esinga obukulu mu byonna njagala nnyo okwagaliza ate njagala omuvubuka ali eyo gwandaba olunaku olwaleero omanye nti gwe osobola okubeera ekyamaanyi n'okusinga nze kyendi leero, kuba nange nzikiriza nti singa saasobola kuvaayo mu bulamu bwe nalimu omuto nga ndi ne Dawudi Lutalo twali baana bato nga twoza mmotoka twokya manda tukuba bulooka mu Luweera awo boda ya kagaali n'enjivuga waliwo kuba likyewunya batusa soda mazzi myaka 13 ye Chris Jones Buwembo. Leero bwe ndaba nga nsobola oyimirira mu bantu be bamu be neetikkirangamu obuwunga n'ebijanjaalo nga nze nyimirira nemba wa polisi ze tuzigenda okutambuza ekibuga, kindaga nti omuvubuka omulala ali wansi eyo mu ghetto oba asoma oba tasoma asobola okwesitula ng'ategedde nti ekiri mu nze bwe mbanga neewaddeyo nga nkyagadde nekyayanira one day nange nsobola okubeera ng'oyo oba nsobola okusinga oyo. Leero ffe tuliwo nga bukonge ku kkubo nti nange njagala omuntu olunaku lw'enkyajja agambe nti mutuufu bwe nalaba Chris Jones yali ayoza emmotoka nange nga njoza mmotoka ng'asituse, nange mu kusoma kwange nina kye nagattako, nange bwe navaawo nafuuka kino. Today omuntu asobola kukkiriza nti yenze omwana oli yayozanga ki emmotoka. I'm a CPA, Certified Public Accountant mu Uganda. Abatono ennyo be tulina mu Uganda, I'm one of them. Ensonga lwaki ne ku lukiiko lw'abannaffe olw'aba amical bammeeya bannange bwe twatuuse nga tulonda olukiiko olukola ku finance and audit ne balumpa mu Uganda yonna nga nze ndukulira, nze chairperson wa amical owa finance and audit. Ekyo kyongera okundaga nti omuvubuka leero yalaba nga omulenzi ono nga ndaba ku TV alaba nga nze oba tali serious. Music yoyo gwe nakola omuntu nalinawe yansitula n'anteeka bwe ngattako obuyivu bwange bwe byegatta. Today I'm what I am and I'm humbled. Mpagira saha kuba wa generation yange. Saha
leero tututunuulira nze nange bamalamuko amaanyi nga neesimbyewo ng'oli tasobola kumanya nti Chris Jones yali abaddeko guild president ku ddaala lya university naye ng'oli bwakulaba eruweero ng'osaba obululu yalaba muvubuka ali awo but I've ever been a guild president so kati leero ntunda nendaba nti Saha today is of my generation asobola otegeera ebizibu byange ng'omuvubuka si nsonga ayinza okuba ng'oba tali ku buyivu bwendiko naye musical tulina ekitugatta nti bwe tuba tutudde awamu asobola okumanya nti omuvubuka ono bw'abanga kino kye kitutwala tusobola okugatta kino ne kino ne tukola kino naye omuntu atali wa generation yange naddala ng'emyaka gigenderedde nnyo ayinza obutangattako nnyo because ajja kuba oluusi nga music ye gw'ayagala okuyisaawo ennyo kuba nabaddeko saagala kwogera ku linnya lya muntu waliwo naye ng'agamba nti nze nnyo tukuze band music neero band music akola kyenkana ki mu Uganda era music yo nali urban yakola kyenkana ki mu Uganda so kitegeeza nti Saha ye bw'ajja ne idea egamba nti ngenda gatta byonna then yajjeyo byonna byenadempulira byenjagala mu muntu gwe njagala abeere president wange and that is all my vote goes for Saha. Nze ensonga lwaki nyinza okugamba nti nduyisayo music sigamba nti oba music aba taliwo naye njagala nnyo bwe mba nkoze akayimba omuntu muwa obudde obukawuliriza ataka appreciating ate ngenda okuleeta ekirala nga kino simukakakikake kumusuulako so because joko mukola ebintu bingi oluusi n'omuntu abulwako kyagoberera emabega wali nali ntannyo music ew'okumukumusaakola ate bwe natandise okuta music ew'empola ntandise okuyingira mu mitima gy'abantu mu matu g'abantu tikati nyimirira ku stage nange nempulirako enduulu mu bantu ng'ennyaniriza nti nzize ku stage ya muyimbi ate meeya yabazze kati ngenze Bunyolo onsanze Bunyolo ndi ku stage mu kisaawe owe Bunyolo gwe nkulembera oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.